atabukidde wano omukyala gwe bayita Cinderella Sanyu olunaku weekend yasobodde okuba teyalangiridde nti omukyala ono akivuddemu ekyendongo asobodde okuba ate ng'agimirizamu olw'ensonga nti ali mu leave maternity leave agenda kuba ate ng'azaala kati yategeezezza nti endongo obudde buno bukuba ate ng'awumuddemu alina projects ez'enjawulo zagenda okuba ate ng'akola yagezeeko side ze Kenya eyo era nga project gyagamba nti enjawulo gyagenda okukola egenda kuba ate ng'erimu ennimi ez'enjawulo baproducer ab'enjawulo okuvaako Kenya, Uganda, Tanzania era agamba nti wanavira mu kuzaala omwaka ogujja oba oli ayagala abaterekemu concert ey'amaanyi. Ayogedde ku bingi nnyo, ayogedde ne ku nsonga ze yali ayogerako ku mitimbagano ng'agamba nti bano abakyala ab'ebikukuju n'agamba ekyo si kyampisa wadde n'akamu. Omukyala Cindy nno abadde agamba bw'ati ng'agamba nti album gy'aleeta empya egenda kuba bw'eti wulira. Abannayuganda waliyo style gye tulemeddemu for years including myself. So njagala kipya okitegeera kuba waliyo bakidi bangi abazze so much talent right now in the industry. But I need always, all the time I'm looking at how to prove that I am the king herself and keep my position in the industry. So Chendiko Kat, I'm trying to do an East African album. Definitely this is a preparation to my next concert. Yuyo Cinderella Sanyu ngayogera ku albamu ye akadde kano agamba nti ennyimba eriko albamu eriko ennyimba nga 20. Kati ennyimba nkyazikola so far nkozeyo ennyimba 6 at the moment, so I want to do more music. Sinasala music, how much music I want to put in my album. So nja soka kole nyimba nyingi nga 2 or something, then decide narrow that down to the best 10 ekyo ndio kenziteke mu album yange. So nkoze ko ne visitor yakuba tempo nkoze with the producer called Jegede na Musangayo this time when aliyo. So I want to work with Chapi. There are so many producers when Pereza projects. Naye so far obenkoze ko nabo. No, ngenda of course chimalira Uganda. Definitely ngenda chimalira Uganda naye nga ntandikiddeeyo during this time while I'm free to city caller, let me travel and do all that. And then kitegedde Cindy agamba nti awumudde endongo akadde kano era nga abasaba mumusabire oba oli awo asumuluke bulungi. Nedda si mpazi nga munda stage nga njogera naye sinti nga nyimba performing. No, that was my last show at until when I'm done nga maze okuzaala nga ndi ready performing. Nedda no, we are ndi bintu bingi. I'm not the king herself all the time. They also Mrs. Okuyo. They also Mama Mani, Mama Elina, Kona Koano, yeah. So I've taken time to just be Mrs. Okuyo, to be the president. Even now, she will be called at the moment. The Chokubera king herself could stage in Chiwumudem for now. Cindy agamba nti abalekedde abatwalaganye ba Sheebah ba Spicy Diana nga naye ye bw'agenda okuzaala we banaatandikira okuzaala ate ye ng'endongo agiri bubi nnyo. Ye bw'ategeezezza ayogedde ku nsonga ey'abakyala okwefuula nti bo balwanirira nnyo abakyala n'ensonga za Chameleon ze yali ne Wizo ku stage ku kivulu kya ggwanga mujja agamba ebyo si nnono yaffe si buwanga bwaffe era nga ensonga eyo agamba yagitunuulya n'agamba abantu abakulu abakola ebintu ebiteetaagisa. Ye president ensonga eno ajogeddeko bw'ati ye. We are Ugandans. Tulina ebintu tulina engeri ze tweyisaamu. If that was mu bazungu balina engeri gye bakirabamu. Naye kati seeing a Ugandan doing it is disgusting and very disappointing. Naddala okulaba omuyimbi ali mu kalibe also omusajja omukulu. You know, like he's a grown man and he understands the impact of that. It's the same way if I kissed my husband in front of, if I kissed my husband like that, it's still not right. How is it if I did it in front of 1,000 people? It's just not right. We're not better environment and doing the right thing. Maybe he's going to come out and explain kissing your brother. Because I love my mother so much. Nesigenda kuddawo mukube kiss. Mrs. Whitney mbadde naye tukola interview and I want to hug her. I want to show her I've missed her. Neswa kuddawo ne mukuba kiss. Kitegeera whatever naddala gye emize gye kisiru twalibere tugikweka tugiteeka in the dark and not being out in the open. So for me it was disappointing, but because muwe ekitiibwa nga Chameleon one, that's what our living legend in Uganda gwe tulina. Nga katumuwa obudde agenda kunnyonnyola na nnyonnyola. Na nakola kina accepting. So me, I've accepted his